Okay. Awatali kuwananya akisirikiro ke kalwanya eminya naye ffe tetusiriikiridde nnyo ensonga ze twogerako za mikolo naye kye tusinga okulombojja ino okugyamu ekikulu obuwangwa bwaffe tubukuumye tutya ennono tuginywezezza tutya nga tunyumya emboozi ezikuyamba naawe okwefumiitiriza tonatuuka mu kino obeeko kyojjamu bendeeta bonna wano benjogera nabo bamanyi si ba ku streeti ekyo kikulu gwetudde naye Daniel Rurangwa Rurangwa manyi abaganda tubonaabona nnyo n'ennyukuta ero ara akati abwebuzibu kakati mu mpandiika y'Oluganda yaffe entongole ekigambo kyonna mu maaso gayo ng'eriyo I ne I we put R awali A O and you put ero ate mu kutandika bwe kiba kitandika ate fe R tetandika kigambo Gwenizo kusanga oli awanise rubaga olwokuba atandisiza R atandisa ero kakati naye ate muwandiika nnyo R barara lyantonde kale tugende oliwo otya Daniel nzuno bitambula bitya muba MC be tulina ng'avuguta Ekinyarwanda n'ayogera Oluganda n'ayogera Oluzungu kuba kuvuga si kuvuga avuga n'avuga Ekinyarwanda okuvuguta kukunya mbadde awo nkwonoonedde so ng'ayogera Oluganda n'ayogera Olunyarwanda n'ayogera Oluzungu Oluswayiri katono si kangi nnyo nena kulaba ng'era olwogeramu si kangi gwe ndi naye wano Daniel Rurangwa oba MC obusanze otya oba MC mbusanze sandifunye mu buzibu naye twesanga nga tusisinkana n'abantu ab'emitendera egy'enjawulo oba biyite byasa ebyasa eby'enjawulo kati ab'ekyasa eky'ekinaana n'ab'ekyenda n'ab'enkumi 2 kale kyono bamulaba bulala kati omuntu n'akugamba nti nkulembera tugende tukole omukolo naye n'akulagira ne bw'ogukola gwe okola mu butuufu bwagwo naye ye alina kyalowooza nti ekituufu kyayagala okole olw'okuba akusasudde n'akugamba nti nze omukolo ogwange njagala gubeere bwe guti n'omubuuza nti ogwo omukolo tugukola mu nnono ki aga nti anti yeeyo gyentaddewo kati eyo tugiwe erinnya ki n'ebirala ebiringa ebyo tugende mu maaso ekyakundeeseza kyangu one njala twogera ku about culture nga ndi Muganda ndi Mugisu ndi Munyankole ndi Muluuli njogera culture endala naye nga nfuna muwala Munyarwanda oba nga nfuna omusajja Munyarwanda ebikulu bye nnina okumanya bye biruwa webale nnyo mwami Zambaali kati kali kyentuufu okusinziira ku nze kali kyentuufu owa kitiibwa gy'ogenda bino byoga nti nze nga ndi Muganda ndi Mugisu ndi Munyoro ndi muki ekituufu kiri nti bw'oba ogenda okuwasa omuwala Omunyarwanda biki bye wandisuubidde oba oli Munyarwanda oba toli bino by'osuubira kubanga kali kyesigala yemu bano Abanyarwanda bennyini be tulina ennaku zino abawasa kati kuba kati abaana abawasa ba myaka gya 9 na kudda 9 mpaka 12 kati betukolera embaga olwaleero ab'ekinaana kati abo bwe baba bamuzaalira ebundi bujju ne gwe baazaalira e Buganda wano tayawula kali ekintu kyayina bamugamba nti bamwe muli Banyarwanda era bamuyita Rurangwa erinnya alina naye ebirala ebyezingiramu n'okumanya ennono bwetambula tabimanyi naw kati omukolo Omunyarwanda ogw'embaga gutandika guti ekisookera ddala temuwaayirizanga ekigambo kino Abanyarwanda tebanjula okwanjula kitegeeza mmwe Abaganda Bazambaali omwana omuwala bw'akula basenga ne bamaama bamugamba tufunire omwami ojja omutwanjulire genda mpula Abanyarwanda temwanjula teri introduction ceremony
lema kizunguwaza Okay, kansize mu Luganda. Soko okomewe. Okwanjula kitegeeza omwana omuwala Omuganda bwe yakuze basenga be ne bamaama we bamugamba bamuwabula mwana waffe wandifunyeyo omusajja gw'osiima onojja omutwanjulira ng'abazadde. Ekyo kye bayita okwanjula mu Lunyarwanda mu nnono mu Luganda. Mu Luganda Abanyarwanda si bwe kiba. Omwana omuwala Omunyarwanda bw'akula batandika okumukweka. Kati gwe mutabani wo naye atuusiza emyaka egyo yamanya gy'ayita okumanya nti ewa Lulangwa waliyo omwana omuwala era aweza emyaka 18 ne beesanga ne beesiima. Kati akkirizibwa olwo tuli mu mpisa Nyarwanda. Omwana ono omulenzi akkirizibwa n'asaba kitaawe kuba omwana tatuma kitaawe n'asaba kitaawe taata Kiwanji nalaba omwana omuwala ewa Lulangwa taata genda eri bakulu banno osabeyo omwana ono omuwala bw'onooganja mu maaso gaabwe ne bamukuwa omumpe. Kati Abanyarwanda tebanjulwa basaba. In fact awo we wali ekinyusi ky'obuko ekikulu. Kati mmwe ekibaleetera obuko abaana bakamwana mubazira. Kati eno ewaffe tosobola kuzira gw'ozadde. Zambaali bwe wazze ewange ku lwa mutabani we yeegombye muwala wange wansabye nkuwe muwala wange Jane gwe omuzaale era nze bwe mbanga bw'omwana owange mukwasa gwe mukulu munange tomuwa muvubuka oli omwana tebamuwa mwana. Awo we wali ekinyusi we wali enjawulo wakati w'okwanjulwa n'okusaba. Si kusaba okwenzikiriza kitaffe ali mu request osaba okuweebwa omwana ono omuwala gwe Zambaali omuzaale lwa mutabani wo naawe omwana omuwanze mukulu munno anti kuba musabye. Eregala bwe wabaawo obuzibu era gwe okubira nze tokubira mutabani. Kati nze ntandikirawo okubira omwana essimu ntya nga mubuuza ki omwana wange omulabirira bwampisaamu olugaayo eggaali akwanene kazenda amanyiira nnyo akwisaamu eggaali kagwe ndalaba awo ku social media. Kaakati awo we watandikira. Now omwana omuwala Omunyarwanda bamunoonya bunoonya bwe bamulaba ne beesitula abazadde okujja eri mu bazadde bannaabwe okusaba okuweebwa tuteekewo okukomaawo. Kati enkomaawo eno omukolo gye gutandikira. Omwana omuwala bwe muba mumaze omulaba naffe tukyala. Eno ekigambo kyawukamu tugiyita gufatirembo. Bigambo bye byawuka omukolo gwe gumu gufatirembo. Kati bwe mba nfatirembo era omwana omuwala irembo balifata wa taata we si wasenga. Mwenga mujja nnyo direct temwekweka muyadde. Gwe bw'omala okusiima omwana omuwala owange onkubira essimu ngamba nkwagala okubaako kye nkugamba kyangu. Nzija naye enzija si eri eya bulijjo neetaagayo bannange nga banna bamperekereko. Mumukuba na simu temuwanika bbaluwa? Tewaliyo bbaluwa. Abanyarwanda bano ndowooza okusoma bakwali kutono. Ebintu byabwe byonna tebibangamu bbaluwa. Word of mouth yogera ngamba muganda wange nti nsaba nzije nkukyalire nejjina emirembe gy'essimu gwe gyoyogeddeko ate jjujja jjojjuuzi watumanga butumi mwana nti gwe Kalibbala Twanji kwata akagaali kange ako nti vuga akagaali ove ekyamuliibwa ogende e Ssembabule ewa Lulango nti omuŋŋambire bwe kunaaba okusiima kwe ku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 8 azikirize nzije ewuwe. Kale omwana n'atuuka
n'awaayo obubaka ne babuwulira nadda naga nti bakkiriza oba olunaku lubagambye luliko ebirala jangu bweruti ne mukikkaanyaako kati mu kujja kuno kwe kukyala bino bye tukola ennaku zino ebya .com n'omwana omulenzi n'agenderako si culture malala gaffe bw'okiyise batulina okumanya ekituufu n'ekikyamu kale kakati omwana omulenzi talina kugenderako mu kalica yandibadde tagenda era naye ennaku zino wonna agenda mu kukyala agenda ne mu kwanjula n'agenda ne ku mbaga n'abaawo ne mukuza omuzigo najja so luli baabanga bazadde bokka ne bajja ne banja ensonga yaabwe tabani waffe yegomba muwala wa kuno amannya ge gano tusaba ku lwa mutabani waffe azaalibwe mu maka muno ku lw'omwana oyo mpozi muli bakika ki nammwe mulina ebika tubiina nayire mmwe abaganda manye omuntu bwakusinga ekintu okkirizanga abaganda mulina akantu ke mwatusinga kenzikiriza era keneegomba zambaali omuganda omutuufu omuganda nti nze zambaali tabuuza nti wendira ki agavuga ti oyo wammamba erinnya yogera ti kalibala oyo wansenene tekiwetera kati ffe ewaffe emiziro tugiina naye osanga ow'empologoma n'ow'enkima n'ow'ente nga bonna balulangwa amannya gabalema okwawula amannya tebagaawula kyono wa matono nnyo agaawuka mwegali amatono ennyo agaawuka pozi bulijjo naye nga matono nnyo kukyala kuno bwe mukyala nemutuuka nemwogera ensonga yammwe ne bajyaniriza ega nti kale awo we tuweerayo ente ebeeremu mu kukyala eyo ente etegeeza ki etegeeza nti mwaniriza okusaba kwaffe ne mutukkiriza kati tutuno tukomawo yesu bwe yali agenda mu ggulu yagamba abayigiriza bwe ti mbalekera mwoyo mutukuvu nja kudda kati abanyarwanda bano alekawo ente ye emu ng'eyonsa ennyana era kubanga eyonsa ate ng'eyonsa nnyana kale kyanga nnene ojja n'ente naye ng'eyonsa nnyana ennyana gye twogerako ng'eyonsa ente nkazi so si nsajja nojja n'ogireka awo ku lwa muwala wo ono gwe bakkiriza okukuwa n'ogenda ne weetereeza omwana ono omuwala oyinza okumwegomba nga wa myaka 6 nga tannakula eyo ente n'ebeerayo oterese kintu kyo okutuusa constitution ya ggwanga mwoli ekulagira kufumbiza mwana galina emyaka 18 n'ogenda waggulu ya Uganda bwegamba kati bwali weze 18 olidda okola omukolo mmwe gwe muyita okwanjula ffe eno gye tuyita okusaba luli mwayogera kwegomba kwammwe temwasaba omwana mulabye mulungi mwegombye era okumanya mwegombye nga mulungi n'ente yiyo nsibyeko libooni newaffe tugiyita ifatarembo mu lulimi lw'obusuubuzi irembo ye geeti kakati kitegeeza mu geeti muno otaddemu ente eyo gwe zambaali eno ente egaane omulala yenna okuleeta ente endala ku lw'omwana ono era bwe waba waleeta ente endala kwoyo omwana tebakkiriza kubanga mulimu ente okutuusa zambaali lwalidda oba lwali bagamba nti nali neegombye bubi mu mutwale olwo ng'ente baginziriza gye nali ntaddeyo ekyo kye bayita gufatirembo tusomesa kalica kandi ku Rwanda yes kati ekyo kyekiri bwe kyandibadde kati ekyennaku zino tukyala naye ne tujjanjawaza kubanga twagala social media bible ne tukyala ne tuleeta ebyokunywa omwana n'ayambala omulenzi gwe muzze okukyala n'abaana abawala nabo ne babaamu mu nju omwo ne basaalisa ne bambala engoye emmyufu ne bagiramu bwe bati ne bambala eza bbulu ate mu ddakiika ntono ne bambalamu ez'ebitangatanga ne bajja ne mu ddiiro ne babuuza abagenyi eyo kalica si Nyarwanda nkopperere nzungu social media
kati ate ennaku zino abaana bagenze ne baleeta ebintu bye baalabye ku mitimbagano ne baagala babikole ate tebabuulira bazadde babitegeka omuzadde oba olyawo nga kikuguddeko omuzadde ne bagamba taata nti ku lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi lumu ogw'omwenda omwami ajja kujja okukyala taata omanyi nti zino essente tujja kupangisayo wano aba tenti nowa decoration namuleese nowemmere namugamba kati taata agenda okulaba ng'enkuba eringa emukuba buli kimu kiyikawo buyiisi kyagaane taakole mu mukolo teyaliimu waliwo obutawa bazadde mukisa kubeera kitundu mukolo era y'ensonga lwaki ennaku zino tukoze nnyo ensobi ez'okufumbiza abanyarwanda bano wagambye nti tebalina bika ebika babiina era balina n'ebika ebitafumbiriganwa kati ate omwana ye tabimanyi bwe yeegombye zambaali teyabuuziza waki kikaaki ye kika ekyo twewasa tetwewasa ye yaleese mwana mu balagavu kati taata atandika okuga nti ate kati waiti omwana gw'oleeta ye wa kikaaki olowooza namubuuza tati kamukubire ku ssimu n'akuba essimu ogenda okubuuza ekyo bali mu baana basatu ekyabaana sooka okireke ne bwaba akuyambye ennyo nga n'abaana tebannaba kubazaala n'amukubira essimu agenda okwogera ekika nga kyekiri kyennyini kibatalina kubeeramu amuga nti mwana wange nange nolowooza ekika ekyo tukifumbye nagamba daddi ffe twalokoka wulira ate ebyo ebyobusosoze ne Katonda tabyagala taata bamukoberera ku musaalaba ng'alaba andijjukira taata yeyayigiriza abaana n'abaga nti baana bange mukkirizanga mu Yesu omusaayi gwa Yesu gumala n'obusosoze bubi kati taata bamuwumbawumbiraawo essente si yazitaddemu n'omwami tiyamulabye n'ekika akitegedde omukolo guli wakati kati ne bifiiraawo n'asigaza kusirika busirisi omukolo gugwe n'awummula bw'ayingira mu nnyumba n'agamba maama w'abaana nti owaayi nti omwana ono kyatukoze okitegedde nti owaayi bireke ngezezzaako kigaani biveeko omukolo ne gugenda mu maaso naw ennaku zino kye tukola abaana ne bajja okukyala mu Banyarwanda kugambye bakyala wa taata ne tuteeka ekidaala ebweru ne tuteekayo ebidongo ne tuteekayo buli kimu ne baleeta ebyokunywa eno ne bookya emicomo omwana ne bajja ne boogera ensonga ebatambuza kale ekyo ne bakyogera babamaliriza bano ne bakuba mu ngalo baba bakyali awo abako bennyini be bagamba nti tunagenda gwe tuzze tetumulabyeko abakobi bamusaba n'omusaba abakobi bamusaba muba mukyewuunaganya mugenda okulaba nga abawala beekubidde dda amasimu bavaayo mugenda okulaba nga balina n'omuyimbi mu maaso kyeza fo Yesu sorry kalikya egendedde taata ne yeemuunyamuunya n'asirika binyuma naye kalikya eba efudde yonna mu mulembe omutuufu oba mu buwangwa obutuufu olunaku lw'okukyala omwana omuwala tebamulabako mu kalikya ennyarwanda era bwe bajja ne boogera ensonga yaabwe ne bagenda kati olunaku lw'okwanjula luno olunaku lw'okukyala muwumbawumba omukolo jjukira gwe e Buganda mwe gwe muyita omwogezi Abanyarwanda tebabeera na mwogezi baba na taata zambaali bw'oba okulembedde mutabani wange nzirira ebigambo byange byonna ne mbiteeka mu ggwe by'oba oyogera nze taata w'omwana nze mba njogera era ogamba nakutumya ate nga wendi byonna ebiba binvaamu bibeera taata era olwenkuluma kutu manga gattamu kino gwe natumye omala era taata tayogera ekyo bwe kiggwa osaba bakulu banno gye wakyadde naga nti nsaba tuddeyo gye twavudde ewa taata yatutumye naye nammwe muntume butya bw'alidda wano
ku lunaku olw'okwanjula kati kyaba ategeeza guno mwe gwe muyita omutwalo eno baziyita nkwano ziba nte bakusalira nsalire kati olwo basituka bataata bakojja ne bannyina b'omuwala bagamba nti kati Zambaali omutume ye eyakutumye genda omugambe nti twagala ente 20. Taata ono yantumye nti ngambye mugondezeemu asobola 10 nti si wano mu luggya awo wetuyogerera si bino byagenda kudda mu nyumba mulondemu abantu 2 bagende mu nyumba awo era kojja waddembe okwogerayo naga nti nze mumpe 20 era taata w'omuto naga nti kojja obadde ki 2 nti zandibadde 3 mwanyina omuwala naga nti omwogerako nno mumanyi kimanyi tajja zisobola atuwe 16 wategedde nti tazisobola nti nakitegedde Zambaali nti wangi kale oli omwana gambye akusaliddeko kati leeta 16 nti nazo sisobola nsobola 12 era ekyo kyekinyusi ekikyasinza okutawaanya mu Banyarwanda bamanyi n'okubafulumya ne bagamba mugende eri musooke mwekubemu obwama mwerowooze nabo ne basigala nga beerowooza naye basajja tubakolera ekiwano naye manyi muwache pole basonyiwe bagambye 12 oba komawo ne tubatwongeramu 2 bakole 14 kibate kiba mulujjudde nga noono gwe mwayise nga si wa luganda lwammwe ne kojja w'omwana ne bataata b'omwana awo mu binegotiatingiraawo ne mwezzamu ebigambo ne mukkaanya era ze mwamukanyiza ne mugamba nti kati tusazeewo nti yemuli tuleetera 12 nti kale mugenda era gwe omutume wadde taata oli naye wano bwe mutuuka eri mutuula n'obaddiramu ebigambo nga bwe byabadde era okumaliriza ti tumaliriza batukkiriza sente 12 tuzikkiriza kale katuzinoonye taata weeziri katuzinoonye weeziri nawe 10 naye ono taata wajja kumpaayo 2 era ekika kitera okukikola bwe kityo ne batuula ate n'ekirala gwe mutabani wo gw'ozaala ne bw'aba yakola ng'ayina ssente takkirizibwa kweweerayo mutwalo guno taata gw'ovunaanyizibwa okusasula zino ente 12 Zambaali nina ssente zange nakola nfunye muwala we njagala mutwale nti nzirina 10 njagala oziwa Lulangwa sikkirizibwa kitange yalina okujja nasasula ente bw'okimanya nti ewa kitaawo teriyo obusobozi nzigule nziwe taata buteekeyo nga bukyali era taata akuweereyo ente zino ntegedde kino kyali kunzi si lugero ntuuka okuwasa nga nze ente nina in fact nga ne kitange musinga ente nyingi wadde nga eddundiro lyali limu kati nange saakimanya era wa ssezaala wange baagala ntwagala ente bwezi ne bagala nti bazino ne gye ziri kati babeera bajja omanyi bo bajja ne beerondera beeronderamu ente ze baagala maama so size baga nti eno neeno bw'obawaamu obubi akatanyirira kobawa kati baali bajja okulonda naye zange zaalimu walimu ze balonda era baali balonda waliwo gye baalonda nga yange waaliwo bawasseŋŋange twali bambuliranga naye alinamu ali awo anti kati twayise abantu bajje balabe nga balonda kati agenda okulaba nga balonda eyange ate ng'akimanyi nti yange anti neiba azizza taata ku bbali omuze nti waiki kyatandika ddi mutabani wo okwesasulira ente ono nfuuzi tinedda ezo musooke muyimirize webituuse nti bassebo ne bannyabo abagenyi nti mutusonyiwe nti tulina kye twerabidde okubagamba nti zino za mwana eza taata zezino mu zino mwe mwamulonda era balonda mu za kitaawo era balonda mu za taata musajja wattu anti yazaala naw n'oweerayo omutabani wo omutwalo
ogwaffe guba gwante kale ziyite nka ente mmeka buwasezaala we bakusalira bw'oba owase wa Lulangwa oyinza okuwaayo 12 ate nkeera n'odda ewa Lulangwa n'owaayo 16 kisinziira ani yazze alina busobozi ki yeeyogeddeko kyenkana ki bwezityo bwezidda nti nsobola okuwaayo 12 ewuwo ate nange baba bampa ne baleeta 17 oya mbadde naaba nti bw'oba wazaala balenzi bokkanga ogenda kugaba bugabi tezikuggwawo olina kugaba bw'oba wazaala balenzi gwe Katonda yakubulesinga n'abalenzi tasobola kuwa abaana n'atakuwa nte tegeeza bw'oba olina balenzi bokkazi zigenda olaba naye ate kye nalaba bino ebintu tubikola nga culture naye temuba ddiiru ne bw'oba ogabwa muwala bakuwa ente 12 ebintu by'omuwa bisinga 12 so temuliimu business yonna temuliimu magoba tegaliimu bwe kityo bwe kibeera culture eraga batya bwe bakyala na batya bwe banjula kati olunaku lw'okwanjula luno mulutegeka nga lunene ddala era bayita ekika kiramba atazze teyasobodde busobozi embaga naye abaliwo bamukiikirira nina gye nzija taata azaala omuwala bwe baba bamaze okumuwa enteezi ne balaga nti olunaku gundi lwe lw'okwanjula mmwe lwe muyita okwanjula ffe tuyita okusaba ayita abamukwatako bonna buli gwalinako oluganda banyina baganda be abako bonna ne babeera awo kiba kika kimu ne mujja muweeyo muwala wammwe era bano abako bwe bajja bagamba nti mu linnya lya famire eyaffe ey'emmamba tuzze ku lwa mutabani waffe amanya ne mugoogera n'omuwala wa kuno amanya bwe gati tuzze tusabe tumuweebwe okumuzaala ne beewuunaganya baga nti oyo tumuyina 18 agiweza tetumugabanga wantu walala wonna naye ate mwajja ne wano n'ente yammwe eyifatale mu tugiina kitegeeza oyo wammwe tumubakkiriza okuggyako nga muyina ensonga yonna jjukira nawe waleese ekikanga kinene kati oli ne bw'aba akuwerekeddeko buwerekezi ne bw'aba drivaawo naye naaba nga yazza omusango eno mumala guwongerera nyamanyabu saaba mperekerako nina okuba nga ndi mugezi nnyo sitambula na Niko wuuyo abakuwerekerako oteeka okubamanya nti bonna obamanyi zambaale nti mwe muwasa wano ayinza n'obutaba taata w'omwana ayinza okubeera mu abo abakuŋŋaanya ayinza okubeera neiba ayinza okubeera kojja w'omwana naga nti ne Yokaana wammwe okyuka bwoti ng'ali mu bana ababo waffe omukolo gukome wano taate kiki etegeeza mwe musunsula nnyo abakuwerekerako mu kwanjula so si ffe bino Niko zamba bateekwa kuba nga sibawemu tubadde tutwala omuntu gw'oteeka kasa bulungi takuwerekera mu kwanjula kikyate taata nti omukolo gukome wano Yokaana situka bwe kyewakola tokimanyi kati nga bulijjo bw'omanyi nti omuntu yenna bw'aba yazza omusango yeegaana ogwesoza ennyala ya Yokaana nina gwenzijukidde mu luzungu naye kale Yokaana kyewakola tokimanyi naga nti nakola ti neyeegaana omwami oyo namusanga ennaku z'omwezi zaali bwe ziti myaka nojjadda myaka nga 12 emabega n'akola bw'ati olw'ensonga eyo simuwa muwala wange era mukyuka bwe muti ne mutunda Yokaana nga alina awotosi akkiriza omusango oba muloopa kati egyo emisango egimu egyo gy'okukola obuntuntu giwongererwa ne givaawo naye omusango omunyarwanda gwonna guggwa nante buli ogubasinga twakamala osasule 12 laba Yokaana yazza omusango twagalayo ente ejjawo ekibi kino ebanyana nga nnungi nga bw'oba ogigeraageranya mu nsimbi z'olwaleero e Uganda waakiri obukadde nga 3 etigute n'ekiba obutibi naga nti ekyo kivuddewo tukisonyiye ennyana neegenda kati embaga neegenda mu maaso
naye waliwo ebitawongererwa omusango ogulimu okuyiwa omusaayi temuteekayo nti ani oyo ti mujjukira mutabani waffe eyafa mu 2000 ti yemukuba ekikondo ekyamutta wuuyo yemukuba ekikondo ekyamutta yuyo era nti ebyuma bisirike nti muti ogwo tebaguwongerera nga byaddala nga mutugoba tetusobola kufumbiza mwana waffe nga adda eri abatuyira omusaayi ente zenawaayo olwo kati muzimpa zino tuzikuwa eri eyasooka tevaayo zino bazikuddiza mugende n'ebyammwe era omukolo ne gukoma naye bakyasolo biremerako Daniel ensenga ekyuse ate kati ensi naye ekyuse ffe tusomesa kalita oli akitegeere eno ensi ekyuse ebyo byonna tuteeka okubimanya mubitegeere omukolo gw'okwanjula nina we nagaa nti nina wenzija nagambye nti omwami ono taata w'omwana ayita ekika kye kyonna ennaku zino tulina abanyarwanda abaliraanye abanyankole balina ekintu kye bakoppa ekinyankole ne bakiwaayiriza okubeera ekinyarwanda nga si kinyarwanda abanyankole bo ojewuwe n'osaba muwala we era n'amukuwa bulungi n'akusalira n'ebintu n'obimuwa naye n'akugamba nti nze omwana simuzaala omu ate omuzadde tasitukira mwana ti zambaali nina mwannyina nze ye ssenga w'omwana ono abeera Ssembabule olina kgenda wa ssenga naye akuwa omwana we era weesitula bulungi nnyo n'owerekerwa abantu nga 4 5 eri nga mwalagana olunaku lwe mulijja ne mutwala n'ebita by'omwenge nga 2 musanga babeetegese bulungi nti kiki ekibaleese nti kakati wano tuzze ssenga nti omwana wa Lulangwa nti munnaye ye yamutuwa naye atutumyewo nti nange mbawadde n'okomawo ne baga nti jjajjaawo ate ali buyikwe kubasenga kwali kuziwe kwedda n'ovaayo ne bagamba nti ate ayina ne taata w'omuto naye abeera gindi basobola okutuma mu famire okujjako eno yataata gye wazzeemu bayinza okutuma mu famire endala nga 4 ezimukwatako ng'omwana banyankole so kali kyeyo si Nnyarwanda naye ennaku zino waliwo abanyarwanda abakikozesa abanyarwanda abaliraanye abanyankole bitera kubeera mu Kiruhura Ngoma ene waffe Nakaseke Kyankwanzi Muyenje awo abanyarwanda abali awo bakikoppye era ne bakiwaayiriza ne bakiyita ekyabwe naye nga si kyabwe ne bakutamuza mu famire nga 7 alina jjajjawe Nakaseke naye omunyarwanda omutuufu bw'aba n'awaayo omwana we ye yavunaanyizibwa okuyita ekika kye kyonna ne kibaawo era n'osaba omwana waabwe nga bakwegesa amaaso era bw'ebaayo ayina ensonga naga nti nze oyo simufumbiza mwana wange bwe kiba ekibi ekisobola okuwongererwa ne kiwongererwa ne kivaawo oba ekikugobya ne kikugobya awo mu luggya olwo bino ebyokugenda ewa taata ssenga kojja ebibaali mu banyarwanda nedda mu banyankole gyebiri tutuuse ku mbaga byanjawulo kintera okulaba embaga bw'etuuka gw'osooka okwogera oba otegeeza ati kati nagambye tetwanjulwa musaba kati bwe wansaba mwana wange nenkusalira bye nakusalira era n'obituukiriza oba bingi oba bitono kasita twakkiriziganya nze nvunaanyizibwa kuleeta muwala wange wo era bakuyita guheeka kitegeeza kuweeka guheeka yes nze naweese muwala wange ne mutwala mu b'emmaama era bwe ntuuka nze nteekwa okuweebwa omuzindaalo ogusooka wano mu reception ekyo butyo kyekibuzabuza nga tukulaba bw'embaga nze ndi eno mbaga abazadde baga atujja kwogera edda gwate olutuuka bw'empango ngamba nze nsooka zambaali sooka ompa omuzindaalo kuza ate gwaki nze muzadde mukulu munnange nti lwe wali ewange akujjukiza olunaku lw'okwanjula ebigambo abeera nga abiddamu byonna naye in a reported speech naku z'omwezi zaali bwe ziti omwezi bwali bwe guti omwaka guli ogw'emabega wajja ewange
Noŋŋamba ng'abo weetaaga muwala wange bye nakusaba byonna wabimpa ne tulagaana olunaku lwaleero nga nze bwe nja okuweeka muwala wange mukuleetere nzuuno keeko kootera okukola n'omuwa muwalaawo ewuwe ngaba omuwala oyo mulaba mukuwadde kati ente wazimpa buli kimu wakimpa. Soma bayibuli olabe. Bayibuli egamba mu Makko nti ky'onoosabanga kyonna ng'okitaddeko omwoyo onookikkirizibwa era okiweebwa. Kati wano bwe wajja okwanjula baakukkiriza ku mbaga oweebwa. Wali wasaba ne bakkiriza kati ku mbaga oweebwa. Ako ke mugoberera kakulu nnyo kati awo ne mumumpa awo temuddamu kumunona. Afuuse wange mwana ono omuzaala era bwe mpulira y'ensonga yonna mulembe guno ogw'essimu nteekamu essimu ng'aba muganda wange bwakedde ti nga mpuliddeyo oluvuuvumeeyo mu baana ne bw'oba waluwulidde olwegaane teruliyo eki kansooke mbigoberere ndabe ogendeyo. Katonda bw'akuyamba n'osanga nga biri ku levo gy'osobola obisirisa ne muzeeyi n'omukubira essimu noga nti baakulimbi bubadde tebadde naye nga teriiyo taata akubira mwana ssimu. Biki bye mpulira eyewamu okubira ani mutabaniwo gwezambaali bakwedde essimu etigundi omuyisa bubi. Tuddeyo eno wano mu kwanjula wali akavuyo akangi tulina ebintu bingi. Tulina engagement ring si Nyarwanda Sanzu abewa engagement ring si yammwe duli bwe wazze n'osaba omwana omuwala ne tumukukkiriza ne tukusalira bye twakusalira n'ojja nabyo tufulumya omwana omuwala ne tumugaba. Lwaki tumufulumya? Wazze n'ekika kyo beetaaga okumulaba okumumanya n'okulaba kyewalonda ddala kyekyo. Nange nina abaakoma okumulaba nga muwere naye kaba mulabe ng'akuze kati tumuwaayo. Ente we twagigabira yali mwana muto ekiwuuna akuze. Kati wano olwaleero waliwo akavuyo ka engagement ring bwe babikola binyuma naye tubikole nga tumanyi nti tuli mu mulembe guno ogwa .com naye nga si culture. Tulina keeki tebangako culture Nyarwanda tubikola. Tuyina ebirabo bino bye tuyisiŋŋanya omuko n'awa Nazaala we ekirabo omuko n'awa Sezaala we ekirabo omuko n'awa Senga ekirabo omuko n'awa omukwe ekirabo. Nedda twabikoppa byalungiwa ne tubinyarwandawaza naye nga si bituufu. Eyo teyali mpisa yaffe naye lwaki kati baabisoosowaza nnyo ate byafubutuka Rwanda babijjayo batya byava mu mpisa Nfalansa. Abafalansa abo basoosowaza ebintu omuli keeki omuli empeta omuli ebimuli ebyo waakiri omukyala nga yakulira mu kalica ey'Abafalansa nga Munyarwanda Murundi Burundi and Rwanda omukyala anoba n'addayo ewaabwe n'omugoberera n'omubuuza ekimunobeza naga nti ku birthday yange weerabira okuŋŋamba nti happy birthday. Nali sibijjukira ekyo kive lwaki tokijjukira weerabira otya birthday ya mukyala wo. Abo abantu babeera basoosowaza nnyo French. So tubikola okunyumisa ebifaananyi tubikola olw'omulembe gwe tulimu naye nga si ye culture. Mukitegere ekituufu kati era mubikole naye nga culture ekugambye si kituufu wadde gwe okikola era Dani akugambye binyuma mubikola naye si kituufu.
era tebatwayiriza nti abanyarwanda bagaba cake tebatwayiriza nti abanyarwanda bagaba engagement ring wadde tubikola ennyambala omuntu yenna tumusuubira okubeera ng'ayambadde abunidde ennyambala eno ffenna tugiyize bukulu twayambalanga maliba naye nga waakiri ofaayo nnyo okusinziira ku myaka mw'oli n'oyambala eddiba erikubikka kati we tyatuuka mu ngoye abaganda mwe mwakisoosowaza nnyo ne mukiwa mileage ennene kanzu gomesi kati bw'oba otuwerekera okugenda okwanjula oli waddembe okwambala ekkanzu oli waddembe okwambala essuuti oli waddembe ono omukyala n'ayambala omushanana omulala n'ayambala kino kye bayita essuuka guba lugoye lunyankole fashion oli waddembe okwambala ekitengi kasita kiba nga obunidde oyambadde so ennyambala yaffe kale kyegamba nti yambala bunira tobaako bitundu byolaga naddala ebimansa entungo mu njogera ennyangu kati awo tobuuzanga nti bwe mba ngenda mu banyarwanda nina okwambala ekanzu yambala bunira ogende bweba suuti ekutuuke bulungi sikekano bweguba mushanana era gubeere mushanana omutuufu ekigambo ekyo nakyo nsaba nkiwabulemu abantu gonna baguyita mushanana bw'ogamba nti omusajja ayambadde omushanana nedda manye ate olyosole wabula ekyo otubagwamu ensonyi omuntu agiramu omushanana nga musajja omukazi yayambala omushanana ogw'omusajja baguyita mukenyero era n'okugwambala bakuyita gukenyera kati omukenyero omukenyero gweguluwa kigala musibako omuntu olimu budooti tekiteekwaga nti gwa dooti ndaba ekanzu nga mutandika wala obugoye obulimu olugoye lwonna lwaba ayambadde n'alwesiba bw'ati era lubaamu essaati n'alunagirako guno omulala gwanagirako bw'ati olwaba akenyedde aba tashananye abakyala be bashanana abakyala bashanana abasajja bakenyera mukenyera kitegedde okitegedde era bw'ogambanga nti leeta omushanana gw'omusajja awo guba mukenyero ekyo nkifunye kulinga okugamba nti leetayo ekanzu y'omukyala awo naye namwe mulina engoye eziriki ennyo mu banyarwanda oga nti oli kwanabirako nti kayambadde eyo lweru oyo munyarwanda omunyarwanda nze jjajjange avudde mu nsi nga alina emyaka 16 temufa saamulabako ng'ayambadde empale era akeeranga ku makya ne yeesiba olugoye lwolwo nga luwanvu bulungi lukoma eno essaati aba ya mikono miwanvu ne yeenagirako luno n'akwata omuggo gwe emyaka gyonna gye namulaba oba ali waka oba ali ku mukolo bw'ati bwe yayambala myaka 16 kale katugambe nti nze namulabako emyaka ndowooza nga 2 era nga ye akunyumiza naga nti neewuunya abantu abatambula nga mwambadde empale nze bwe njambala mpulira ng'asibiddwa amagulu munda temuba mpale muba lugoye luwanvu luluka babamu ne shooti zaabwe munda kipale ekyomunda kiba kikoma mu maviiva awo byankizo ki ebisinga gato binnyinnyonnyodde nti mtegedde okusaba nkutegedde embaga ntegedde ke kaliko kuga nti ffe tulina okusooka okumukwasa biriwo ebikyuse nnyo byoga nti wadde bimu tubikonyekonyeko naye waliwo bino ebyenkizo bino mubikola naye si byaffe ekisooka okukyala kuno twakugaziya nnyo twakufudde embaga nina we nabadde banga sidde n'okuva kati twabadde kukyala mu maka amanyarwanda omuwala ne bajja ne beeyanjula twali tukyali awo twagenza okulanga omuwala ayingidde n'omuyimbi mu kukyala najja n'abuuzako ku bantu n'addayo nebba n'asituka
ne bayimirira ku photo booth bagiyita ne beekubye ebifaananyi 1 2 5 10 owa kamera bwe yakoye n'oluganda kakati tugende jjukira ku photo booth tekuba ntebe ne bajanjawaza ne baddayo mu nnyumba dakiika zaabadde nga 10 ne badda n'omuyimbi omulala olwo mukola ki tunyumirwa bunyumirwa naye ebyo sigenda kubinenya nnyo waliwo ebintu ebimu abanyarwanda bye bayita culture naye nga mbeera ye yabireeta omuwala tajja kufuluma afuluma ye ayambala ki tena kyakwambala gwali mulembe ogw'okwambala nga taata bw'aba afumbiza muwala we kale bw'anaaba yeekakabye ennyo engoye ajja kusobola zambaga kati wano tofuluma kansasule zino so ndowooza naffe tutereme kubeera nnyo rigid to cultural norms yes because if you don't change with change will always make you change there are the basics that we can say these are the core values that we cannot kukyusa naye tubeekotoga nti kino tukikirize right nagambye abasala keeki si culture but keeki bw'ogisala enyuma okulaba ekirala ekyakyuka mu banyarwanda kati emikolo bw'oba waakatuuka bakuwa emmere bano bamuzeeyi baffe ab'emyaka 7 okudda waggulu akitunula naga nti oba ndivadde mu nsi kino bannaayo lwaki kino nkirabye tebakyagala omuko yazze n'alya n'okulya tebaalyanga era bwe wajjanga wasanganga bayine omwenge bo abawaka bakeera ne balya bye basobola ne bakwetegeka naawe gy'ovudde gw'omanyi olidde ojja weetegese era bw'otuuka wano omwenge gw'osanga awaka gwe bakuwaako ne gw'oleese ne mugatta ne mukola omukolo gwammwe ne bakusiibula teri kulya omukwali atya waka naye twagenda okwetegereza nga mbeera yalinga ebakozesa ebyo yalinga ebakozesa ebyo kati twagenda baasooka kati manyi nti twabadde ku mukolo ewagunda omunyarwanda n'abako ne balya emmere nekigenda nga kikyuka nkigenda kikyuka naye bannaayo abakuwa naayo kabalye kati nga bano abavudde esembabule bazze buyikwe kale katubateeke wannaiba gye babaliira wakiri wati takikkirizibwa naye kabaliire wannaiba wano bajje baleme kulya nkigenda nga kiva wannaiba mpolampola kisembera mu maka kati kiri mu bijja ebyo byebintu ebigenze bikyuka nga buli tebyaliwo go amazima amatuufu omuko omunyarwanda tebamuwanga mmere ge mazima naye bwero betukkiriza ne kino kikyuse ekikitwalaga bwekiri ekirala ekitawaanya abako abaganda bawasiza mu banyarwanda omuko omuganda gyawasizza bamuwa ekitiibwa balina eddaala kubamussa we elevate you to a certain level ng'omuko ate mu banyarwanda tojja kufuna kitiibwa bajja kukwagala bwagazi ng'omwana naye twabanaga bamanyira omukazi ose bannange mumugire mumukeka mumulekanga bwali wulira ekinyiiza kino nange kikyanyiiza n'olwaleero omukozi ambaali yafiiriddwa sezaalawe si ye yamusse era n'abawakasi be bamusse naye abantu ne tusula ku lumbe nga mukyala zambaali abuguutana afumba entamu y'omuko ey'enjawulo ku lumbe kikyanyiiza bannanga n'atuuka atya akanyama akake ayina okukaawula tojja kulya nabali alina n'abamuwerekedde bulungi nnyo ate n'abantu be mumukole n'ensisira bw'anaabeera ekyo nsaba nkitegeeza abantu bw'obanga owasiza mu banyarwanda ne batakukolera kintu ekyo tonyiiga ate oyambe n'otusomesa baakufuula mwana in fact era bo balowooza bw'otuuka wenyigire ne mu mirimu gy'awaka singa bwe bw'omala okuwasa jeni emyezi nga 6 mu maaso n'ebaayo muto waafumbirwa omukolo gwe nga gwakulwa 6 gwe tukwetaaga lwakusatu oli mu baana banno
jangu okole n'emirimu ewaka gwolagira noga nti naye omanyi nti enku wano teziriiwo nti tufuneyo ab'enku pozi treasure twamufuulaani nti gundi weyo sente essente ez'enku kati mpaayo emitwalo 20 awo nti tufuneyo ku nku nze ogwo mulimu nja gukola nti kati mwab'enku nti mundeetere enku nze nteeka okuzinspectinga n'endaba nti you become part of the family. Yes you are. Kakati ate ffe mu Buganda oba ofuuse omuko omwavu akola n'emirimu kulumba ayasa n'olumbe era bw'otuuka special attention beera wali agira wano oba mwana era okkirizibwa ennyumba yonna okujjako mu kisenge kya sezaalawo nyene mu nyumba oyingira awo muyisinganya bwiti ne sezaalawo mu lukuubo noga nti taata nti mbadde nina kyenonna wano tikaligenda mwana wano oli mwana waka gwe kati bino byoyagala nti ate essaawa y'okuziika gojja ku 8 ate n'osanga ate n'entebe nayo ate kakati ne bawaze nabo ne bafuuse bako banenge ekyakoza channel eno muyige ebintu bino si kukukyawa nze nsubira kigenda tuyambako okusevinga obufumbo obumu obadde butabuka ngoleka tebampa kitiibwa bagende bwabwe bampisaamu amaaso bammanyira ndowooza nakikuwadde ndi mu kalica yaabwe bwekiri wafuuka mwana ffe waffe ne mmala ntuuka ne mutanteerako wali akatoke kanjawulo enva za njawulo ulira akansanyusa ne kanyiiza kakola byombi kasanyusa ate ne kanyiiza abanyarwanda bano bw'ojja ng'oli muko mu maka ageesobola bakusalira ente era ente eyo bagamba ono agisaze akafumito kano ayina engeri gy'akasala ina special way akafuba ako n'akajjayo konna ati kalamba n'akakuwa ne bakafumba muntamu we bafumbidde ennyama ye naye onajjula akajjayo bagiyita nkolo ne bagiteeka ku ssuwaani y'omuko bagikuwa baakusalidde ente zambaali eyawasa mu maka amanyarwanda bw'ajja ne bamusalira ente ye yaabwe n'agenda nga tafunye enkoko agenda anyeenya mutwe nti kiki nti ni ku buko bampadde entula nze yakuwadde ente ye yange namba onziyisa entula sebo so wano kiki ekivaayo enkoko tugiwa valyo singa ente enkoko egura kale emitwalo kale empanga ennene namba y'etaano ogiwadde ekitiibwa okusinga ennume yange ey'obukadde obusatu gye nasaze ennume yange n'ogiyita entula now kiki kye tufunamu wano bw'oba wawasa mu kalica endala manya kalica yaayo oleme kwesittala ku kalica y'abanno ate nga gwe weetwalayo kugamba wennyini weeyangwiza obufumbo bwo kiki wanayi wano nganjiraga nti wano ssebo wafuuka mwana era ti wano nno essaawa zino wezituuse nti ente kati ziri kudda waka tugenda tuyimbula ente nawe buli mwana teweteekamu luko genda ondabire bano abaana bayimbula ente nti zonna omaking sure nti ziri waka ti ono mukyala we kagenda arabe bano abafumba nti bano balamu bo nti ono mutumye kino nono mutumye kati mu baana abatumwa naawe mwoli onakoza nageze ku bukole bamanyira ne bantuma emirimu bo bakulaba nga mwana ewaka bakuzaala Daniel Rurangwa gwendi naye mwogezi ow'emikolo gino ekyamundesezza olw'enjawulo ganga wanoteekawo omuntu alina ekyenjawulo ekinasomesa ensi eno gikyusa emanye kyenkutemu kimu byonna bye twogedde waliwo ebyali byatukwata olwa kalica naye nga n'olumu yali mbeera ebimu tubikkirize bwe biba tebimansa ntungo bwe biba tebijjawo kitiibwa n'obulambulukufu bw'ennono bikkirizibwe biyite olw'embeera eriwo n'obusobozi abantu kati bwe bafunye abantu balina obusobozi ng'omuntu n'oba alina obusobozi katusobola mugala kugamba ekyo tekiri mu nnono zaffe tubikkirize naye tuteekewo ekitiibwa ekyongera okunyweza emikolo gino kubanga gye gikuuma ffe nga ffenna tukyali wamu leero twali twogera enjawulo eri wakati nga gwe oli wa kalica ndala ng'ogeze mu kalica ennyarwanda tukuwadde ebikulu by'olina okumanya kibadde kikulu nnyo naye ate ono mwogezi nga sina kusibira mpaayo okusomozebwa ko kyasanze mu kwogera okusomozebwa bwana wali emusinga kwensanga be bano bwe twogerera nga ye omukola ayagala ogwogere nga bw'agwagala n'omugamba nti ezo si nnono naga nti nze bwente bwe ngwagala
kati ate ogenda okutuuka gy'ogenda nga bye wamugambye bye baagala ate nga naye ayagala birala ate ayagala ebirala ye yakusasudde kati n'obeeramu ye mugagga kati 24 kati oyina kusaliyutinga eyakuwadde ssente ate oyina nakutuukiriza bano gye mwakyadde bye baagala bw'ova ku by'omugagga n'akutunuulira bw'otatuukiriza by'abantu olwo mwamugjeewa you become a nuisance kati ntera okwagala nnyo wakati awo ne mbaako okukwanaganya the.com era ne culture ne traditional good n'obagamba nti bannaaye tukaanye tulabe kino kigwe abaganda mbeyanziza nnyo ennaku zino mwettanidde nnyo okuwasa ewaffe naye ezamba ali awo nali mumuganye naye abyagala bw'oba ojja mu birabo by'oleeta watuwa ente zaffe kati bino ebisigadde ojanjawaza bujanjawaza kwewesa kitiibwa mubozze nabo so si mu bano bozzeemu kubanga bozzeemu bo basinga kuvaliwinga nte waziwaayo dda oba oleese tv oba oleese simanyi ntebe oba oleese biti bibyo gwomanyi era bajja kutunulira nti nabina abireese kale mubiteekeyo naye kale ng'okyaleeta by'oleeta weewale bino ekisambi ky'ennyama bajja kukubita enkoni goonoomanya gy'onnogukira mu birabo by'oleeta kisambi nga kikulu gwe nno mu birabo by'oleeta toleeta kisambi kya nnyama kikulu e Buganda naye wammwe kifu naye waffe tekyetaaga na kulabwako so toleeta kisambi kya nnyama ng'ogenda Banyarwanda toleeta kisambi ky'ennyama ng'ogenda Banyarwanda toleeta fresh zino katunku nyanya katungulu cumu ebye ne paapaali tobireeta ne nakati toleeta fresh fruits ebyo kati bino ebisigadde nabyo si Binyarwanda naye byo baagonda tibikola value bikola tuguliddeyo esofa set ng'etegerekeka oguzeyo flat screen etegerekeka abazadde bagulidde ettanka y'amazzi ngalaba nnungi yakitiibwa bajagala it makes sense obawadde solar panel bagyetaga it makes sense so ebyo bwe bityo bireete okusinziira ku bintu bibiri one obusobozi bwo n'okwagala kwo naye towaayirizanga nti baabikutumye bo bakutuma nte bwe ziba ziwedde balina ekintu ekiralamu ekimuyita kasuze katya eno tukiyita kizeeneeko bagamba nti tuleetere ekizeeneeko kiba kiki bita bibiri bya mwenge bwe biti kibalite ku makya bibiri ennaku zino nazo bagenze bongerako kati abali eyo mu byalo ewaffe eno pulezidenti Jonathan atuusa amasanyalaze baga nti twongerereko ne ka sola bambi naye okwo kuba kusaba nawe wenyini bakusaba busabi okwabwe oba gwe naawe mwenyini n'ogamba nti kandeete ne sola bwe bityo kati baatandika nga abako be baagala ogireeta kakati bwe bagireeta ewa Lulangwa namba 1 ne wa Lulangwa namba 2 kati Lulangwa namba 3 naye nagamba nange bandeetere sola bannange bali bonna baakaze ne mukizikiza mulete sola nange muleete sola ekizeeneeko mumpe sola n'ebita bibiri so naye mu bintu bye twetikka okugenda ku buko munaddala ku lunaku olw'okwanjula bannaaye ennyama tejjira ddala enkoko y'omuko tejja bw'oba oleete nti leeta namba anti bakusadde ente 12 wazireeta kati ate n'olwaleero weeragidde gwe oleeteyo ekitundu kati gireete nga namba nayo ebeeraawo kibadde kirabu bajja kwebaza nsiimye busiimi n'embongera gwe lwaki otuleeterera ekitundu sigenda kusukkako wano Daniel Lulangwa bwetu we mukomekereza mwebalire ddala nja mukomya wano kati katayagala bwa MC Ngere naye olwaliro abadde njabako ku culture YouTube channel eno twagiteekawo okusomesa abo abatalina budde bulondola kumanya bantu bano nsuubira bw'oteekako data wo n'otuula wonna w'otudde culture eno obaako kyekuyigiriza obaako ky'oyigamu bagaliza obudde obulungi mwebale nnyo